omwana muwala Chozeni Beki gye buvuddeko yagenda n'asooka n'asimbula okuvaana mu kibuga Masaka n'atambula n'agenda e Kampala neyegatta ku kampuni enkozi y'ebizigo era nga yali esazeewo mu managinga mu music emanyikiddwa nga Nick. Ono yagenda okgenda nga yalina omwagalayo gwe yali abeera naye wano e Masaka omukulu amanyikiddwa nga Loni. Ono nga yali amaze n'okuba nga kukunulamuko ekiwanga. Ono bwagenda mu kuyimba wakati mu kugenda maaso okuba nga ayiga management awo okuyimbira jagala maaso okuba nga afunanira n'omwana munne omukulu amanyikiddwa nga Dictator Amiri era bano bakola omukolo gwanyumira abantu bonna buli omu n'agutendereza naga nti byaddala akaana katuka Chozeni Beki kakoze kolo ne mwana munne waako mu ngeri emu endala. Ono agenda ogenda mu Nick waliwo omukulu amanyikiddwa nga Roja ono gwe yasinganga okubeera ennyo naye mu ngeri emu endala kyokka gye buvuddeko ennaku ezitwategeddeko nti bano baafuna obutakkaanya era ne baawukana kati okusiza ku Roja agamba nti ebyabatabula biyinza okuba gyebiri naye tasobola kubeera nga abeereyo bubeezi n'atatuwa ku mawulire gano amalungi ennyo getwadde tuteekedde okuba nga tutegeera mu ngeri emu endala. Ono yavuddeko n'agenda maaso okuba nga abaako n'ebimu ku byama byayabya n'atukakasa n'agamba nti nno abadde balowooza nti Chozeni Beki akyali mu fumbo ewa Dictator Amiri ono baayawukana dda ng'entabe kweva Dictator Amiri yandibadde mwana mulungi nnyo naye omwana nti Chozeni Beki yamulumiriza ng'agamba nti nno okugulu kwe tekutuula kubeera kutambula eno n'eri ekintu ekyabadde nga tekisobola kubeera nga kigumirizikika okakana nga Dictator Amiri baawukanye n'omukulu ono ye yavuddeko asobola okuba nga abitusomolera mu ngeri emu endala. Amiri musajja mulungi era wakitiibwa era wagonjebwa naye omukazi ye buzibu nti asobola okukera ku makya ne muvuga ntugende Masaka ne muga agenze mu kyalo ewaabwe nga tugenda kusula mu ambiance katulina nga tulinayo omulala. Omaze ne Chozeni Beki bbanga ki? Maze ne Chozeni Beki bbanga liri mwaka nga 6 kubanga zia mutwala mu Nick Products nga temunaa kumumanya mwenna aba TV abaani Zeroja zia mutwala mu Nick Products wa mukulu Kirangwa Joseph omanya kati njogera mazima era ono wino bagenda obbawa olwatuuka Amiri agenda e Buddo bali bafunamu butakkaanya nani ne mukyala we Beki akangendeko wa e Buddo nabeko ki ku baana bwatuuka e Buddo asooka ayingira mu nnyumba jo waliwo gate kati yasanga waliwo omwana avuggula ebintu wabweru yayingira naye kitegedde naana mukuyingira ne Amiri we yatuukira ne bayingira sigaa nti yakonkona ne bamuggulira nedda. Okusa ku mukulu ono agamba nti Dictator Amiri oba muyite bwa Chozeni Beki abadde omutongole yagenda maaso okuba nga agwawo ekigo bwe yasamba oluggi agenda okulengera munda nga Chozeni Beki aliko gwasiikira amagi ekyajjako Dictator Amiri negye buli n'akyawunze wayingira mu nnyumba asanga Beki atabula kacyayi asiise wali amagi. Amiri agamba nga Beki alinga alina gwategekera agamba oba bibye yagenda obbirya waliwo mutabani we omukulu amuyita Ether yoyo Waroni Waroni yagende ngambo Waroni enako zali Masaka eyo yamulwaddemu ngali Masaka amugamba mutabani we Ether nga agamba taata we Amiri taata anko kadi bali mu kisenge ko kadi mwabuuza omwana nge byama byasa ko Amiri abuuza okakasa nti Amiri agenda mu kisenge bagenda mu kisenge asanga senga gala akozeji yebase awujjaddeko amubuuza atandika dde okubeera wano kati ono yagenda mu kisenge ono nadduka nadduka naye yesu yambaezikoda atandika dde okubeera wano nawulirako dda nti obeera wano osula wano watandika ddi namuga afuluma nkwagala emirako n'obukakafu obusinga kwabo tubona avayo ne bagamba kiki obukakafu mbweyina waliwo n'abaaliwo era ne bakosa Amiri kitegeera okuba nti saavaayo okujja mu mawulire naye nga waliwo era abaaliwo leka mwe temubimanyi kitegeera naye kati ku luno Amiri kyemmanyi wanawa muntu nga atudde wansi n'alowooza tasobola kuddiŋŋana ne Rebecca. You said Beki has 4 kids. Ayina abaana basatu. Buli mwana alina daddi we. Bano ababiri kyengambye Amiri owookubiri amutwale ku DNA owookubiri owaani owa Amiri amutwale ku DNA owookubiri wanakizuula nti wuwe ajja kuba wuwe. Agamu ku mawulire getusobodde okubeera nga tuwulizaako geg'okuba no Dictator Amiri agenda maaso okuba nga alumiriza Chozeni Beki okuba nti yaddiŋŋana Daneroni ono gwe yasooka okuba nga azaalamuko omwana e Masaka. Amawulire ago nga nago ganyiiza nnyo Dictator ng'emirundi mingi nnyo aze ng'amugamba nti nno alina ebivulu ebyokuyimbako e Masaka agenda okitegeera ng'ono teyazze kuyimba yazze mu kubeera ng'agenda maaso okuba nga alina taata w'omwana yasooka bagenda maaso okuba nga batambuza ensonga. Tugezezaako
tugezeko nnyo okuyiga ku Chosen Beki wamu ne Dictator Amiri batubulire ensonga eno mbojjovu eryetya era etambula etya ng'ebyaddala bwebadda bwetuyiga ku Amiri atulaga nti essimu teziriiko ate nga ne Chosen Beki atutega management ye mwe bali ekintu kyabadde kirungi. Waliwo agamu ku mawulire era gabadde gatambula galaga nti nno Dictator Amiri alumiriza Chosen Beki okuba nti yaddingana ne Roni era nga Roni yali bali beetabedda naye ate ne bamala ne baddingana. Amawulire ago gatukanze naga gatabadde mangu nga batubetera okuba ntwagala nnyo okuyiga ekinno kibalansinga kuba yenkola ya programu eno okusinga kwetambulira kwegera maaso okuba nga tuyiga ku Roni atunnyonnyola ensonga ya Chosen Beki ye yabaawudde ono oba abadde eno ng'afuuyira zirwana nti akadde konna ekyali ekikyo kiba kikyo. Dictator Amiri amuyinamuko naye obudde bonna alidde lwali taata w'abaana oba nedda. Gamawulire okusinza ku Roni agamba nti ye ne Chosen Beki ebyomukwano babiggalawo dda naye lwakuba ate ekyewunyisa ono yamutambuliza endongo ye. Kati ekituufu kiri nti olina kumunoonyeza ku ssimu ekya management nze kyenyinza okugamba nti kati essaawa zino ekiringa ekiriwo ogweta Masaka okudda eno yonna nti ndigezaako kutambuza luyimba lwe lupya buli wamu wansi wonna ne ku zi radio oluyimba olupya lwayina buli olulabe nga lumanyikibwa naye nga management ye nga ye omuntu yagirimu tebangako omuntu yenna agirina bujasi bamuyambako kuba ye kamala byonna ku management ye. Twalabye obutambi obutambula enjawukana gwe ng'omuyimbi gw'okolera oba olina okutegeera kuba tujjukira abadde n'ebbaawo omukulu Dictator Amiri biro gwe tebiwulirangako oba gwe wasigaliza kuwuliza buwuliza bimukwata ku ndongo. Kati sisobola ate kulingiriza bintu bifa mu maka ga Beki lwa nsonga emu oba bbiri kiwulikika kitya nga nkyogerako nze nsuubira nti ezo ensonga zibaawo era okwawukana kubaawo kubanga yayawukana ne bbaawe era bw'olaba amawulire nga gaddingana ebiseera ebisinga bwe gaba si magyamu agolosi gaba matuufu ye yennyini alina okubaako kyayogera ku nsonga eyo naye ng'ensonga eriwo ya music luyimba lupya mu lwagale tusoboddwa agazisa abantu tuteeka abantu bonna tusobole nga abantu baluwulira mu mbeera yonna muzeeyo. Taata w'omwana baakuzza mu kutambuza ndongo okakasayo kajja otambuza ddala. Wabula okuzza ku Roni agamba nti Chosen Beki mukwano gwe nnyo era gwe abadde alowooza nno basobola okukeera ku makya nga baayawukanye. Ali kati nze ng'oggyeko ebyokuba nti no yazaala omwana wange naye nze ate muyimbi wange yasigala alina okumpa ekitiibwa ng'omuntu eyamutandika wate sobola muvaamu kuba nali njagala abeere misita n'okusinga awo kiinamu buzibu nze okutambuza music we singa abaŋŋambye kubanga omuntu bwe mwawukana ate teruba lutalo ate oyinza kunsanga nga nkayanira mukazi nedda ssebo ndi ku music bwe nkwasaganya naye sina kirala. Obufunze kino kibeere kyakuyiga nti bw'oyawukana n'omuntu tekitegeeza nti muggulewo lutalo. Tekitegeeza lutalo ate ekyo olina okumanya nti buli kiseera wabaawo enkyukakyuka ku muntu. Oyinza okuba ng'olina kyokola nekitamusanyula naye ate omuntu bw'oba wali naye mu kaseera ng'omwamuyisa bulungi ebiseera ebisinga tasobola kwerabira. Yes. Tasobola kwerabira kati nze nkwatagana gye nina naye mu music sisobola kugamba nti nze nsobola okukubya lisiiti ku nnyimba za Beki nti oba weetaaga omuyimbi naye kinyinza osobola nsobola omukutuusaako n'oyogera naye ne baba abuze mu mbeera yonna naye nga management ye nga ye yagiyina era yalina okuwa lisiiti. Abasajja ndowooza muliyo mufuna ekyokuyiga naye kyandibanga ekyali ekya Roni kyazze bwa Roni. Kuba gwe n'otambuza endongo otyo ebintu bino bw'obiwulira oyinza okusaasirako Chosen Beki waatudde ne Dictator kuba bonna tetunnafuna kituufu nsonga ki wadde nga bamu bagamba nti bano beetane ku peegi. Chosen Beki yalinga atujjise nnyo bbaawe ku Facebook takyalabikako yadde n'akatono kyokka kusa kwono aga nti amawulire gano bw'ogawulira gwewulira nga mandi nti gakosa Beki kuba alina oluyimba lwe lujja ttambulirako mpola.
zensuubira bijjidde mu kaseera akatuufu ffe twetaaga ebiseera ebisinga omuyimbi baba atadde endongo n'afuna ebintu ebifaanaganako bebityo bivaako kinene nnyo kye biyinza omuyamba gweoyinza okulooza oba omukuba naye ng'ate omukolera bw'obeera omukolera kubanga sisuubira nti nga nnako omuvuka gwendaba oyo yagezaako muconnectinga ku Nick Product yatuyamba nalabye alina ebintu byayogera naye ebiseera ebisinga nti omuntu oba oli omukolera nagamba toddamu kunkolera kitegeeza aba n'ensonga ze yes ate oba wemukolera nemwawukana kitegeeza nti ate oyogera ebyamabye tekitegeeza nti oyogera ebyamabye kubanga zikyenalabye ate alinga alwanirako dictator Amiri yes so kati ndowooza ekintu ekituufu olina kufuna dictator Amiri oba Chosen Becky ye ng'omuntu ku mawulire ago g'olaba n'akubuulira ekituufu embeera bwetyo bwetambula musajja yabyogera nti omukyala oyo omukyala abeera wuwo ng'asiika awo enva naye bw'avaawo Mayiga yatugamba nti tukozesa data wa 5 naye abakozesa data w'ebitaano bamutiisizza yawunzise tagenze kukungubagira Mpuuga yawunzise tagenze mu kukungubaga okitegedde era mu nsonga zino Mpuuga nkujjako engalo naye nga mu kukujjako engalo nkwebaza ekintu ky'okoze omanyi Katonda bagamba Katonda yakakanyaza omutima gwa Falaawo nga Katonda ayagala kulaga maanyi ge Katonda yakakanyaza omutima gwa Mpuuga n'agaana okwetonda ku miliyoni 5 nga Katonda ayagalako kukunulayo bino birimba bino bimedali Lubega Segona simanyi bano Bahiruda Mani simanyi bino bijoyisi baagala byayisha Kabanda byonna nga ayagala bijjayo bigende lumu naye era Mpuuga de Mapuuga omwaka guno ogwetisse yegwe muzira wange okitukoledde taata kati katusooke tukube ne zino empeekeera zino nazo zikuwerekere nazo tuziziike ne statement zewakoze nazirabye esiina kyesituuseeko ekitegeeza gweobadde olwanirira kutuuka ku bifo osegedde siina kyesituuseeko mu nsonga zino ne bwenjagala kwesimbawo okuba president ffe tuli mu kulwanira Museveni kulwanyisa Museveni ne bwompa obwa minisita ne bwompa obwaki nga Museveni tavuddeeko mba siina kyentuuseeko gwe tulaba nti entalo zibadde za njawulo mwe mulwana kwakivinga bifo ffe tulwana kujjako kutereeza ggwanga lyaffe gwe tulaba nti ebirooto bya njawulo kati wajja n'otwegattamu gwe omulwanirizi w'ebifo siina kyesituuseeko mbadde memba wa palamenti emirundi 3 gubadde gwe ensobiizo buli wooyasamye omumwa bwoti nsobi njereere gy'ofulumya nagenza olaba nga fuutu soojawo Abedi Bwanika yeesaze engoye z'Abakadaama Bakadaama nno banyiiku omubbi yalabikidde mu ngoye zaabwe ate nga bo bakozi ng'ali awo amaga ng'erawo omuli w'enkwe w'abeera naye nga Mayiga ndowooza watuwulidde abakozesa data ow'ebitaano tewatiddeyo walinnyeeyo wagambye owaayi naye ng'abalwanyi olutalo olwo nalwo muki kati katusooke tutuuse ne zino empeekeera eziwerekera Mpuuga bonna tubakube tetwagala avaayo kubanga bajja kulaba nti kati Mpuuga agudde baagala okudda tetubazza tuteekewo omukululo abo tugobere ddala obutaddamu kusumbuwa bannayuganda nakubabuzaabuza mwalwanisa Zaake nga tuwoza kizaake tekitegeera kuba ekisajja kyattu kyali kituufu nze nali manyi Zaake ye musiru ate nagenza okizula kumbe Mpuuga ye yali amulwanisa kwa Zaake alina olugambo Mpuuga gamba bannamasaka nti ekyangubya nali njagala kusuubulira mu kibiina kya Bobi Wine ne bangwamu nkwezo ze zikusumbuwa kyobulanga ababaka bazze na batono Abaganda mukomye enkwe teri munyankola ayagala kusuula munyankole munne naye Mpuuga mukomye enkwe Mpuuga mukomye enkwe odidolese kya Abedi Bwanika oba wakisinkunula wa
kivumya abantu ku bafu gwe mpuuga lwaki Abedi Bwanika yali avuma abantu ku bafu abo ne bakukyayira ddala mpuuga mukomye enkwe naye omuntu obaako ow'enkwe n'okoma mpuuga nkwe ze zikusumbuwa omuntu wakola ensobi Nuupu yatuula wama mu meeting ne mugamba mpuuga zaayo ssente nakkiriza nanga kanye n'embirowoozeemu kyatubuukako ng'ate mpuuga aliwa ali eri ate yeewaana mbu ssente yazifuna Bobi Wine yagala zaayo ssente lekerawo mpuuga okuwayiriza Bobi Wine Bobi Wine yakulonda ku bwa leader of opposition gwe weeronda atakwagaliza butasiima enkwe z'emmengo Abaganda mukomye enkwe bagenda tufuga emyaka 10 mpuuga mukomye enkwe Bobi Wine mubiwa sigwe wabalumba mu pate yaabwe mpuuga oba ali otegeera nnyo lwaki tewakola ekibiina ekikyo anti otegeera nnyo bakuteekateeka lwaki tewakola pateyo abantu bakuyambye bakuwadde akatebe otabangudde DP mpuuga ogenze ewambabazi 2016 odduseeyo gwe mpuuga totereera era obuuga bubuuzi ng'erinnya lyo mpuuga totereera naye ku luno wagudde mugooca gwe azunga olinga mukagwa kanzu totuulako wansi mukole ekibiina kyammwe mpuuga kola Masaka Federation totulumya mutwe kola Masaka Federation oleeteyo ababaka ne bana babataano mpuuga osobola leeta mubaka ki wano ozanyire ku Bobi Wine yaleeta abaka 5-6 Bobi Wine yaleeta abaka 5-6 golesobola leeta yani mpuuga Can you bring as an MP nga ne Masaka okuwangula Bobi Wine yakuyamba katoli wano naawe okajjadde ng'olina buwagizi ki wayise mu lwera mpuuga nga ne babbebi abayavula tebayinza kugoberera ennaku n'enkwata enkwe muzanye nnyo enkwe omuntu baako amazima okitegeera okole ne banno negwe buli kiseera mpuuga mwagala ssente mulinga mayembe oyo Sseggona bamusanga ne miliyoni mmeka mu mmotoka kuwosinga ebbe